الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutenda Allah jalla jalaluhu n'amatenda amajjufu agatalimu bukendeevu bwonna, agatalimu kubuusabuusa kwonna. Allah tabaraka wa taala nga yatuwangazizza n'atutuusa we tutuuse, n'atuwa bye tufunye mu kufuna kwaffe kwonna, nga bw'obuuza omuddu wa Allah yenna ku bye yeetaaga okufuna, Allah tebyamuwadde tabiina mu bajeti, ng'ate ne byalina mu bajeti tebimuyinaako mugaso. Allah wakati mu byonna n'abeera nga yatumanyi bye twetaaga, n'atuwaako ebyo eby'e mugaso gye tuli. Tusaba Allah abeere nga atuwa obulungi mu bulamu bwaffe. Allahumma, tumusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Abanga b'ebitiibwa, nsoose kutendereza Allah n'amatenda amajjuvu. Oyo Allah gwe nkutegeezezza oba oli awo nga byatukoledde enjolo oba bingi. Mu bulamu bwaffe tulina bingi ebyokwefumiitirizaako n'okuwa obudde oba oli awo omuntu abitegeere, nga bw'amala okitegeera kimugasa. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wakati mu byonna afumiitiriza ne yeerekereza n'abeera mu abo abakola emirimu emirungi, n'abeera mu abo abenywereza mu mateeka ga Allah. Buli kye tuyita mu kyonna kyonna tukifumiitirizeeko. Buli bw'obanga ne stepu gy'olinnye gifumiitirizeeko. Kyenjagadde osookera eyo. Ekisooka kya byonna, buno obulamu nga tuli ffenna, obulamu bukolebwa kiki? Simanyi yo kisuka katikitiki. Oli wakimanyi nga kikitandika n'obulamu? Ffe tusooka okutegeera akatikitiki. Nze bwe mba nga nze ndwawo kubitegeera ebisinga, naye ndaba nga akatikitiki ketusookerako okubala essaawa, si bwe kiri? Ne muwala akatikitiki akakola ki? Akasooka ne bakakuba nti ako kamu bwe buggwayo ne bukola eddakiika. Akatikitiki naye nga eddakiika eyo gye kakoze egenda kuvaamu ekiyitibwa essaawa. Akatikitiki ako ke kagenda okukola essaawa eddakiika, eddakiika ekola essaawa, essaawa zituuke ziwere essaawa nga mpitirivu oba nga nnyingi, mu kyo lutuuke luwere olunaku. Wakati mu byonna libeera kuŋŋaaniro lya bulamu bwange na bubwo. Naye nga tusoose nakaki? Katikitiki. Akakatikitiki waliwo akakulembera mu byonna. Allah nga ateeseteesa akasooka akaali akange n'akako. Waliwo katikitiki akasooka, eri eddakiika eyasooka, eri essaawa eyasooka, waliyo olunaku olwasooka. Gwe okubeera omulamu nange okubeera omulamu. Bwe tuba nokitegeera eriyo akatikitiki akasembayo nga bwe kalikoona yawumamma olunaku mu nnaku, ebyage naawe biriba biwedde. Ako mu byonna bye tukolerera tetukamanyi, nga bwe tutamanya kasooka tetumanyi nakasembayo, eddakiika esembayo tetugimanyi.
naye wakati mu byonna tukola kutuuka kaseera akasembayo nga tulimu abakoze emirimu emirungi kubanga tugamba Allah nti ayyukum ahsanu amala oba oliawo mwe muffe munaabaamu abo abanaawayo akadde ne bakola emirimu gya Allah haqqan. Abanga ab'ebitiibwa tulowooze nnyo ntera nnyo okutambulira ku bulamu bwaffe bwe tulimu, saagala nnyo kubusukkamu, naye tunuulira olunaku lwaleero nejjo twabadde mu nnaku eza Eid era tukyali mu nnaku za Eid oba oliawo, naye ekyebuuzibwa mu byonna ekyebuuzibwa ku nze naawe kyekiba kiddako era gw'olowoozezza ki mu byonna. Muli mu kufumitiriza kwaffe tufumitirizaako nti olunaku lwa Eid ekituufu lwazze naye wayiseemu ki? Wallahi natunuulidde ne mmanya ne ŋŋamba naye obulamu bwaffe butono. Nga nasosa kufumitiriza nnyo ne ndaba nga Eid ewedde ya Ramadhaani yaakaggwa ne babakubuuza akaseera koyiseemu okutuuka kweno eddakiika entono ennyo. Abange eddakiika entono ennyo eno wallahi ebudde ne bukyukirawo obudde ne bukyukirawo, buli omu n'abeeranga akkiriza nti gidi etuuse nga tagikakasa. N'otunuulira embeera Allahu akbar nga obuntu bikyuse, wallahi nze tunudde bwe nti nga abaliwo wano abakulu mujja kunjulira nga Eid yatuukanga eyakati ey'ebisolo buli omu ne yeesunga okulaba ekigenda okubeera ku muzikiti. Naye nina gye nasaalidde nga Abasiraamu balina ate kumalako saala balinnye bajja kutuuka eri kawungeezi gye bagenda onoona ebyokulya, naye ng'abedda babyerundiranga ne bibeera ewaka nga bijjudde. Kaseera kayita buli kimu ne kikyuka ne kitambula nga wotakisuubira. Yensonga kizetera obbagamba olekanga nnyo okuyingiza ebyenfuna n'ebyokubeerawo kwaffe mu magezi gaffe n'okupulaninga ennyo ne weerabira pulaningira ffe obulungi nga ye Allah. Naam, mbategeezezza byonna bye tulina bye tukola tukulembeze Allah waffe tabaraka wa taala. Ngenze njagadde nnyo olwaleero tutunulire aya zino zikwata ku ki? Tutunulira nti obulamu bwe tulimu bulimu ebigendolekebwa, tulina bye tugenda okuleka, twagale tetwagala. Ng'ebigenda okulekebwa kibirimu sides bbiri, okubeera nga byolese bikugasa imma bikuleetera obuzibu, bikugasa oba bikuleetera obuzibu. Allahu akbar. Bangi abatukulembedde okugenda babakuba nga baali bulungi ku nsi, nga n'okugenda kwabwe mu nkomero bagenda kubeera bulungi beta twandibadde ebyobugagga bagenda nabyo. Naye tunuulira atabitegedde nti alina okulongoosa ennyo ng'akyali wano akomekerezeddwa agenze nga bisigadde. Kyannaku okufa ng'oli mugagga ku duniya ne tutuuka eri nga gw'oli mwavu. Kyannaku okuba kuno nga wali kirimaanyi n'otuuka eri nga gwe munafu nnamba emu. Allahu akbar. Allah olunaku lwe yayogerako lwesinaa kutuukako naye nga yagamba Allah a'udhu billahi minash shaitani rrajim yawma la yanfa'u malu wala banun. Aga ndigwe byonna bikole eriyo olunaku la yanfa'u malu wala banun. Bumaadi lwatagenda kukola,
sente pesa nga takola yauma la yanfau malu wala banun olunaku olugenda okubeerawo nga sente tezikola yadde abaana bolina nga tebakugasa bano boozadde betulina okujjako Allah nga akusaasidde nnyo ne babeera balongo olunaku olwo wallahi luzibu yauma la yanfau malu wala banun olunaku olugenda okubeera nga sente tekola yadde abaana tebakola ng'ekizigadde illa man ata Allah yakwata omutima gwe n'agukwasa Allah yakwata obulamu bwe n'abuwa Allah awo password kubeera nga wasinzanga Allah naam mu bulamu buno tukola bingi Allah yagamba abantu mu nsi abatugendako kojjange jajjange kitaawo mugandawo waliyuwo ani yenna gwe wali otaddeyo kuba kyemmanyi. Salamu alaikum. Tuyina ebijjewa si bwe kiri buli omu ayina ebijjewaawo oba tabiyinaayo nze nja kutwala gwe webiri naawe maaso egyo gyebiri awo ne buyitaawo naye wamma gwe olowooza bw'ogenda awo we baziika awo we muziika tuli fenna ng'oggyeko okulonda omulala olowooza Allah bw'agenza n'akireeta ne kibaawo ne babuuza abafamire nti ani gwe tuba tuteeka wano mwenna mwerondemu bayinza okulekayo. Salamu alaikum. Bayinza okulekayo nga kyasi yazze nti mu kika kino mwerondemu ani gwe tuteeka wano yegatte kubagenda bakugambira nti bulaza tuyambe gwe abagenda mwana n'agenda olulala naawe ne weekyankalanya kati wakati mu byonna Allah alondako gwakoze eki nga talina gwabwebuuzizaako n'akutwala kubanga bali batwebuuzaako n'akunyigidde yandikutaddeyo mu dakiika 2 atonda nakutwalibwa mawutu kati weebuuze waliwo nnyini wenkusongedde awali abasigadde awali abakozi b'emirimu emirungi abagenda awali abakyamu awali bakirimaanyi awali abagagga olowooza ani abulawo nga siggwe nga sinze ani abulawo yeffe nebukubanga okubulawo kwaffe mukubulawo kwaffe golowooza okubulawo obulayo bbanga kinaawo basange how sure are you idi ejjoji sekusanga how sure are you ndi ramalani egenda kusanga nga woli oli mulamu tetulina assurance yafajirina Allah byeyeetaaga byebiriwa kwe kumufumitirizako ennyo n'okumulowooza n'okumugondera lailan wa nahara kiro ne misana nga tukitegeera nti wankubadde Allah tetumulaba yatulaba. Wuliriza abatukulembera abatusooka myaka egiyise egy'emabega gye babalaja jirigooli egy'obusiraamu gyonna ng'ogigasse wamu emyaka egyatandikira ddala bakadde baffe baalinanga ebyobugagga eby'ensibo era baalinga bagagga abanywevu baalinga bakirimaanyi baalinanga bye baleese amawanika si bye bino ebyaffe yaafe ate weewunya bo we baawangaalira ate ffe wetugula obupoloti ne bakuguza poloti emabega wa toyireti ne bakuguza poloti ate emabega w'effumbiro nga tolina nakubo kwoyita naye nga munnange olina obigula kubanga wonoonyewo okusula weewunya wamu ne bagulawo ne babagamba nti wano temusaana kubeerawo eyo. Mukati mu byonna abatukulembera Allah wabuuliza. Allah yabuuza n'agamba tugenze mu Suratu Dukhan, Suratu Dukhan aya tutalikide ku 25. Tutalikide ku Suratu Dukhan aya 25. Allah agamba mu Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. الله تبارك وتعالى yabuuza kibuuzo kinene n'agamba atya yabuuza n'agamba nti mumbuulire kamtaraku abange bantu mmwe bannammwe benatwala benasooka okutwala olwo bwe twogerako be baliwa balakati bajjajjaawo bataano okudda emabega omanyiko bameka okakasendi naawe bugenda kukya nga teri akumanyi bagezera kubuuza jjajjaawo owokutaano mu bakitaawo olawo wokoba ku wokubiri ng'oggyeko n'ogwomanyi bwe banaatwalayo bati sectors bagenda kukwerabira nebye wali oyina nga tebabimanyi nga tebabijjukira bw'oteerekereza wandigendera mu mwala. Allah agamba kamtaraku babuuza abantu abo ababasookawo baaleka bimeka bye byali bibamenya bye baalinga bawangaaliramu nga tebawaayo kadde eri Allah anti kamtaraku abantu abaaleka byamaguzi byenkanaki bannaye abatusooka baalina bingi bwenjogera ebingi nyinza obutekimalaayo baalina bingi obadde ekimanyi assalamu alaikum mwadde mukimanyi nti abatusooka balina abakyala nga tebekuba na makeup naye nga banyirira abatusookawo balongoofu n'abantu abatusookawo bali ebedda ng'omukyala talina kwekuba makeup nga bwazze bwakola atya teyeteekako kazigo enviiri siza kuteekako za mayiti tebulizaako zino za bisolosolo zino zebagattirira enjala tebongerako nga zeezo Allahu akbar baali bwe bali ng'abasajja mmekete netunulira ffe wallahi nga si kwewaana bwe bakuleetera emyaka ana emabega omusajja w'emyaka ana emabega nowakakati okakasiza baaleka bingi ate baali tebaagala kubireka naye yabaleeta Allah n'abatwala n'abalaga nti wano we muli no parking buli wogezaako okupakinga ng'akunonerawo ng'akutwalirawo agenda okutunona yaliwa ye malakul maut oyo bwe yatuwa Allah atakuwaayo suubi nti waayi lindiriramu enkya oyo Allah bwe yateekawo n'amuwa tayimutebo n'atwala etali ku kitanda n'aleka ali ku kitanda agenda ali obubi n'atwala oli ne bamutomerera wali ng'ekimutwazizza kugenda kunnyonnyola Allah yadakola ku nsi. Allah abuuza aya kitalikiddeko kamtaraku abange bannammwe abaagenda baaleka bimeka bakyala baaliwo abaana baaliwo motoka zaaliwo amayumba gaaliwo kamtaraku abange ekibalemesezza okusinza Allah ekyo kyeki abaagenda kye bataaleka golowooza kiki ekyo ekikututte nnyo abaatukulembera kye bataafunako era kye bataayagala era kye bataanoonya wallahi tewali byonna byetukola baabikola byetunoonye nnyo baalinga bye banoonya min jannati wa uyun mu malimiro baayina amalimiro amasamba nebyengera baayina n'agamba wa zuru'in wa maqamin karim shekuwa aya negamba etya
wa makamin karim. Ebyobugagga ebyenjawulo baalina wallahi twogere kiki kyetutamanyi Afrikana wallahi nogitunda bwoti nga nyiniyo ne bomunonya nowhere to be seen naye nga naye yaginoonya era yagikolerera nnyo emubeererewo. Nze nyina jjajjange etera omunyu myaka ennyo, Allah yamujjulula, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jjajjange twalina we tuli nansongera okubagerezaamu nga bw'oyinza okuva e Kabembe n'otuuka e Nakifuma, n'aŋŋamba wonna waali bwange. Seeka kikitegeera naye okuva eri paka eno ne mugamba jjajjo saaga oba oli serious. N'aŋŋamba nze nkubuulira ate nkulimba enfune ki? N'aŋŋamba wali wange. N'aŋŋamba ekyokubiri nze nalinga nkwata ekiso kyange n'entema okuva wali n'ensala ekkubo eryo nga lyateekamu oluguudo olulwe ne famire ye ekkubo lyabwe paka eri. N'aŋŋamba buli liggwa lyonna ekiti ekirimu amaggo oba kyenkana kitya nga nnyo kiyisaamu ejjambiya n'engwende eri n'embazi. Ng'ayogera ne bamugamba bugambi nti situla akadomola kali kasatu kajje wano kateeke wali, wallahi ntasobola. Ne mugamba naye jjajja we bitunda olabawa nti ate nnamanya nange nagenda okumaliriza nga tebikyali byange. Allah bisikiza abantu abaki? Allah atusikiza wallahi. Oyagala toyagala bannange bino bitubiveeko byaki fenna Allah agenda kusikiza. Imoli mulamu oba toliiwo, oyagala oba toyagala, saawa yakusikira. Balina okubitwala bibe nga tokyabirinako buyinza babifunira akalala. Ng'era abaagenda bwe baali babikoze, Sheikh atuwadde ekyokulabeka ekirungi nti Afrikano gyetegereze bulungi. Nnyini bwe mubuuza oba kumubuuza ku bigendererwa bye eby'okugizimba n'okugiteekateeka ebeeraawo kufunamu kwe abeere bulungi. Ne teriiyo ku bbeeyi y'emmere eri wali n'obuwoomi teri yasobola kukwata puleeti n'alumba kabbuli namuga nti sooka ozukka olyeko. Wallahi taliiyo. Nti owaye sooka oveeyo tukuwe ekyemisana ky'oku Afrikano kirye gwe wagirekawo. Akaseera ako otakalowooza oyinza okwebalama okukola emirimu gya Allah. Naye baaliwo. Balina amalimiro, balina abakyala alhamdulillah, balina abaana abamu nga yeffe bazzukulu, abamu ffe bazzukulu. Osimanyi kati batuyita batya? Tala nti twetenda kuyita amannya noga nti kati ono mwana wo, ono muzzukulu, ate kati ffe tuli baaki? Twatubulula dda. Nze nyina gwe nagamba naye nga nti oyinza n'okwekanga abamu muffe nga bwe bakulondoole bulungi osaana kubeera mu Kongo. Salamu alaikum. Bakategerekese nga bageza ne betonda bajjajjaaba abasigaddeyo omukaaga emabega wano tolina kubeerawo. Assalamu alaikum. Nina ekibuzo kirala mumbuulireko. Seeka wamma okakasa eriyo omuntu ng'alina ekijja kyewaabwe nga abantu b'ekika kye be baliwo bonna bali awo, ogenda okutuukayo nga kabbuli ze tulina ku bijja byaffe ziwera 8 ngozayo bakafa. Abalina ebingi balina 10 ozayo bakafa. Wallahi abantu bakoze batya. Abalala ne kabbuli zaabwe tezikyalabika, terina abamanyi bangi. Tugenda tuuka nga naffe ebijja byaffe tebikyali. Wallahi bigenda kutuuka nga obulamu bwa duniya oliko ne bakwerabira n'ekijja ne kivaawo. Ng'era abo benkubuuziza bw'otabamanyi
ninga tebaaliwo. Wakati mu kubeera nga ofundiddwa ogenda kubeera nga tomanyikiddwa, sigala nga Allah akumanya kwa birungi. Tusigale ngewa Allah tumanyikiddwa nti twali bakozi ba mirimu mirungi. Tuleke kudda wa Allah ng'ensi ye tumanyi ng'egenda kutwerabira. Kyagamba Allah wano, n'agamba balina ebyengera, n'agamba agamba Allah wa na'amatin ebyengera kanu fiha fakihin, n'agamba kadhalika wa awratnaha qauman akharin. Allah yagamba nti abantu bali abamu bafaanagana n'abagenda abaliwo kati ya Allah kati kadhalika bwekityo Allah bwe yakiteekateeka era n'akikola awratnaha twabisikiza ne tubiwa qauman akharin, abantu b'omulembe omulala abali ku mulembe gw'obote 1 obote 2 Idi Amini. Assalamu alaikum. Ejeme mujulira Osman Daudi chwa jonna baliwo goloza tabaliwo waliwo abali babeerewo tewali ne bakajjanga kazukulu nga kasonga tukabuuzo janga ni wano ebyobugagga bye bateekateeka nga naawe bw'obiteekateeka awratna qauman akharin. Allah agambye nti bali tebamanya nti byaffe, bali abaali babirira nga balowooza byabwe tebamanya nti ebyobugagga byani bya Allah. Allah tabaraka wa taala yateekateeka nga ffenna tulina akaseera katono. Gwe tunulira emyaka gye wakamala gw'osuubira gigenda kuddamu gikumazeeko mu maaso oyogera kweyongerayo tosobola. Oyina 3 oweze 6, oyina 6 oweze 8, oyina 4 oweze 4 amalala. Wallahi oba weesibye 6 bwe tugenda otuuka eri nga bakubuuza nti jjajja nti oyitani nti mpita gwani ampita. Kadhalika wa awratnaha qauman akharin. Allah tabaraka wa taala tugambye nti ebintu abantu ebyabagayazanga nga bakafuwalira Allah, baganya okuwaayo, baganya okusaala, balemedde mu kweraguza. Allah gandi tubisikiza ffe abasigadde abajja. Gwoyitawo buyisi n'ogenda n'obireka wano. Era nabuuziza gye nabadde ne mbabuuza ani alishuwa ng'agenda kuli ebyobugagga byayina agende nga biweddewo. Ndinze ku mayumba g'ennyina, ebibanja by'ennyina, ku mmotoka z'ennyina nja kufa nga mazuzi malawo. Bangi twongerako ate bwongezi bwetegenda kumalawo, sibaganda kubikola naye ekikulu mu byonna kubikola nga tukola amalu salih, tubikolere mu mirimu emirungi. Bireke tugayaza kutujja ku mateeka ga Allah, bireke tugayaza. Bireke tugayaza. Allah tugambye nti abatukulembera munnange bo tebalina abali tebalina budde butegeera Allah, abagana okuwaayo n'okusaala. Allah yabatwala dda. Weetegereze gwe abawo be wakasikira ku byobugagga byabwe bye bakakuwaako ne bwe wakalaba nga babigaggawalira nabyo bennyini bye bakabawa tebikyaliwo. Kasitola nga emali y'omugenzi bagigabye, manya nti ebyobbaasi todamubiraba. Allah abiwa balala, Allah abiwa balala. Mu kyonna kyeki tubikole bireke tulemesa kusinza Allah. Mu bunyigirivu bwaffe, mu bwetaavu bwaffe, mu kwagala ennyo bye twagala, tusigale nga tusinza Allah haqqan. Kyatugamba Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abanga okugenda eri Allah tuddeyo nga tulimu abo abajja emulukidde amateeka ge.
naam atugamba Allah mu Qur'an wa na'amati fiha kadhalika wa aratnaha Allah gambye nti nabwe kityo abantu abali mu dunia nga basinza Allah nga bagayavu abalala nga tebamuwakadde waliwo amusinza nga mugayavu waliwo atasha musinzizaako ddala nga ne bamugamba tawulira Allahu akbar ane mwalabako ku mawulire nga sinagenda wala mwalabako ku mawulire ag'omusajja yazaala abaana baali ba mirundi ebisatu wazaala abaana basatu nagandiza ebyokuzaala nkoze ndya assalamu alaikum yazaala abaana aba basatu nagandiza ebyokuzaala siddamu kolaki natwala mukyala we ne bamugjamu ye bamugjeemu wewunya ntegeera eyo n'omwami ne bamukola corporation butaddamu kolaki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun etegeera ekikuffaaru omwana asooka omukulu aba atuuka mu siniya eyokubiri n'afa owokubiri amaliriza eyokutaano n'afa nasigaza omwana atya oyo nasoma paka university bwamaliriza okusoma paka university nga n'okutikkirwa nate lutikkirwa aba atambula mu kkubo emmotoka gye yamusaabaalira bamukubira bukubizi nti omwana wo yezembuyaga ezikola zitya naye mu bigambo bye ng'ayogera yagamba nti bannaye muzaale salamu alaikum ndio bana tebanumye naye nze kinnumye nti sikyasobola kukola ki osobola okusigala mu bulamu n'obwewuunya lwaki kujeemera Allah mulimu abamu abalowooza nti bebakola lwaki ndese story eyo waliwo abakola bebakola nga balowooza bebakoze byamagezi gaabwe bebamanye ekiddako enkya nalowooza nti kati kafunye ssente apulaninze byapulaninze biwedde gwe bwoba wali ojja wapulaninga afuna ssente zenkana kyeze zikulimba Allah agamba kadhalika munnanga abajeema bakulembera ffe bwetutyo bwe twabajjawo n'abaali abakkiriza awratnaha qauman akharin wallahi nkakasa bulungi kino nkibabuulira nammwe abali wano waliwo kati amaka getutuukamu netugaa nti agamaka gaali gagundi wallahi be bangi nolaba omwana ng'ayitaayita noga nti oyo mwana wa gundi naye ali ludda wa mu ttaka oyo mukyala wa gundi ali mu ttaka awo wali wa mukwano gwange nga mukwano gwe gw'osongako omusongako olaga nti ali magombe naffe bagendo tusongako naga nti kadhalika munnange bwe tutyo wa awratnaha qauman akharin bwe twasikiza abo abaaliwo ne tubateekamu abantu netuleeta abalala mu bifo byabwe salamu alaikum nga bwolaba ekitooke kyolina mu lusuku olugjawo ekikulu bwoti ebito nga bikola bitya bisimbuka emisinde obimanyi gwe temako kino olaba ebito bibivaawo wansi gwatandika nobikendeeza Allah agenda kutwala nze oba gwe wajjeyo abalala abapya nga banyirira kati munnange ebyo tukola tubikole mpola tutegeere Allah waffe atugamba Allah mu kutwalibwa kw'abantu bano bonna be tutegeddeko abaagenda bojjukira be walolabyeko be wawulizaako yagamba Allah tugenze mu maaso gayeddako yagamba Allah fama bakat alayhim as-samaa'u wal ard wama kanu mundarin Allah tegeza tugamba nti abantu bwe nalimba twala bwe nabatwalira mu kaseera ke nabatwaliramu fama bakat alayhim as-samaa abange teri kyamanyi kye baali lwaki munnange eggulu eryo terina kukyuka mu kwalyo kwe lweyakyuka nti likyuke nti kubanga gundi agenze Allahu akbar olunaku lwejjo ffenna tulumanyi lwabadde lwayini si bwe kibadde
ne leero tuli mu yidi olunaku olw'ejjo nina gye nabadde nga twesunza okugenda okulya yidi nga nina ne gwe ninaanye nga naye ina gy'alaga ngenda okuwulira nga avaamu omulanga gwe yavuddemu nga bamukubidde essimu ne bamuga nti mutabani wafudde. Wallahi mutabani wakoze atya? Yayambadde kanzu nga yagenda kulya kiki? Kusaala kulya yidi nga maiti eri mukubejja. Emmere yadde teekeddwa okuliibwa ku yidi bagiridde baziika. Naye weewuunye lwaki ate nno basigadde balya yidi yaabwe bulungi nnyo nga bino byonna tebabikola batya? Tebirina makulu gye bali. Agenda kulamuza ennyama ku mudaala agenze, agula enkoko agenze, agenda okukyala agenze. Ebyange naawe buli omu na mugugu gwe. Bwonna agenda okugenda kwange tekugenda sazaamu pulaani z'abalala n'okukwo. N'oluvannyuma lw'okugenda kwaffe tekugenda kulemesa bantu kudda mu maaso. Kyatugamba kama bakata alayhimu ssama, munnange bye natwala Allah tunyonyola nti abaagenda gyali eggulu teryabakaabira nti munnange Allah tutegundi teryakaabako. Olaba nabbi ba Allah bye bayatwala naye nga neera terikaaba. Olwo ffe abange eggulu teryakaabako nga kirikaabya nti kuba gundi agenze nga we litagenda kaaba ng'ogenze. Wal ard, n'ensi yennyini teyakaaba ate terikaaba wabula ate yeebe gwesunze bwesunzi engeri gy'odde litambulirako ng'ojemera Allah. Jangu tulabe bannange, wallahi kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okwewala pulizoni ya Allah ey'amaanyi egenda okutwalibwamu wekka nange nzekka tugende ng'ate tetuli balongoofu. Omuntu atuuka agambe Allah nti inni zalamtu nafsi dhulman kathiira, aye Allah nategeezebwa naye nalyaza amaanyi omutima gwange olulyaza amaanyi olunene. Tubyogere nga tukyali balamu, tumutegeeze Allah nti wala yaghfiru dhunuba illa anta, aye Allah sigwa tewali asonyiwa mulala yenna okujjako gwe nsonyiwa. Tusooke tumwenenyeze nga tukyali balamu, tumunyonyole nga tukyali balamu, tumutegeeze bye twetaaga gwe tuba tubisaba than okusinga okutuukayo gyali nga bye twakola ku nsi tebikyatugasa. Kyannaku okubeera nga tujja kumusinkana Allah ng'olusinkana lumusinkanyemu lukambwe, terulina magoba gye tuli, nga terulina makulu gye tuli. Allah akutegeezezza tutegeeza nti abateewaddeeyo abatafuddeeyo kusinza Allah kukola mirimu mituufu, n'abaagenda bonna abalongoofu n'abatali balongoofu, Allah bwe yali abatwala okubatwala gyali, fama bakata alayhimu ssama, munnange eggulu teryakaabako, teryekaakako, teryewuunya, kubanga kiragiro kya mutonzi waffe Allah ne bye tuzze tukola nga tulina kuddayo wuwe tusasulwe. Wal ard, n'ensi teyakaaba, wama kaanu mundharin, munnange ebbanga lyonna munnaye Allah azze nga akikola ng'atwala batutte n'aleeta abapya. Exchange ejja kunze naawe
abanga tulowooze nnyo mu bikolwa byaffe, mu mirimu gyaffe, mu kujjumbira kwaffe kwonna, okutwalibwa kwaffe, tunaabira ne protection ewa Allah. Ne simanyi oba ebiseera ebisinga byendowooza n'abalala bye balowooza, kuba ensi gy'olowoozaamu etaliimu katale wogenda kusuubula, bikozesebwa. Ebitaliiko dduuka nti ogendagenda na ssente, nga n'abatusemberedde tebatukkiriza genda nabyo. Olukuzuula n'ak'ekikumi koyina mu ngalo nga bakasigaza. Ekyokubiri, mu butamanya bwaffe dirwe tugenda nga n'abali mu kuyigga ennyo emaali abanoonyeza ssente nga bazinoonya, tamanyi butya wagenda zigire ne gyazigenda kukomekkerera. Ayina akakisa ak'okusigala ng'okyategedde Allah, tukakozese. Allah kyatugamba mu suratul Asr naga nti innal insana lafi khusr, nti ye omuntu mulamu bw'alimu ali mu kukola ki? Mu kufaafaaganirwa, east and west, tunoonya bulamu wallahi nga bwe tuyitaaga. Naye yagamba Allah nti illa alladhina amanu, mu bulamu bwonna bw'onoonya kasita osigala ng'oli mukkiriza, kasita osigala ng'oli muki? Illa alladhina amanu, okujjako yanaasigala nga mu ye ayibukkiriza mwebuli. Wamala okubeera omukkiriza wa amilu salihat, n'akola emirimu emirongoofu egikkirizibwe wa Allah. Ate bannange kamabulireko Allah yeewuunyisa, ne bwabeera ng'oli musaddaasi mulungi, kano kawulize, ne bwanga musaddaasi mulungi nga buli eyina ekizibu amuyamba, nga gwoyinza okuteekawo yenna erinnya lye, ne bwabikola nga si musiraamu asigala maniyane nga tafunyeemu. Okufunamu kwo okw'amaanyi Allah kumugaziiriza riziki ku nsi, naye wa Allah batabanja. Oli ne bwajja najja wano n'asaala nga buli swala gikola atya? Asaalira mu jjama, naye nga tagamba nga ti ashhadu an la ilaha ku mutima ne ku lulimi. Ewa Allah takola ki? Kyagambye Allah nti illa alladhina amanu, okujjako oyo anakkiriza Allah wa tabaraka wa taala, wa amilu salihat, nakola emirimu mala kukkiriza. Shahada enywere, wa amilu salihat, okola emirimu emirungi. Bw'omaliriza emirimu emirungi, kyekiddako watawasaw bilhaqqi, mu bulamu bwo bwonna otandike kutambulira ku maki? Banaye gwe kennyini otandike kutambulira ku mazima, nga ne byogenda okukologana naye nedda kiro kankireke si kyamaki, nga teweetaaze namalala kugamba, gwe kennyini wagamba mutima gwe nti haqi mbeere ku maki? Watawasaw bisabri. Era bw'omaliriza ekyo, munnange otandike kubeera mugumiikiriza mirimu gy'okola. Okubeera omugumiikiriza mirimu gy'okola ki? Wallahi nze tero baga nti emirimu gy'okola egy'obusiraamu gya bugumiikiriza bungi. Nze nali sikimanyi, nali sikola ki?
sikimanyi nti eriyo abantu nga ne babeera ayina miliyoni 5 mu nsawo okujjako 10 kyandimufuukira ekizibu ng'aluteekawa naye mugumiikiriza yakikola atya wallahi n'ozibiriza gw'olowooza okutuula wano at least yotulako wali kukuwa wali kukola so walaba wali nobale emmotoka ezigenda ne bakubuuza obala zaaki nti I wish I could be me nandibadde nzaali mu mmotoka ezo ng'otuddewa toli mu kukola kufuna seeti oli naavaawo wano naye nolambwati tawuni yonna nakomawo naye nga tatuddeewa asaburu nekutuuza wano wallahi ogisabanga nnyo Allah ndebesa bulungi watawaasaw bilhaqi kubeera kumaki ku mazima watawaasaw bisabri munnange kubeera mugumiikiriza 24 okukeera ojje wano wallahi wowe kirina alhamdulillah kwebazaani nange enkeera nenzija nsaala fajiri yisha eneyakajja tugenda saala tomanyi tulo tuli wano oyinza okusumagira ng'otambula nga totegedde abantegese bulungi Allah bw'atakuwa kugumiikiriza nogwe kennyini noweerekereza nojjanga byandikulema gwekanga n'abakugambye nti kola kino nga tobawuliriza ng'olabira ddala abafala abawedde emirimu ng'olabira ddala gwe mugezi Allah bwe yagambako nti fi qulubihim nti waliwo abantu mu nsi nga Allah ku mitima gyabwe yassako ekirwadde nga ku mitima gyabwe kuliko ekiki baalwala dda fazadahumullahu bwe beerwaza bennyini nga tebawulira amateeka ga Allah Allah yakola atya abongera ekirwadde baali balwadde ng'obulwadde bwa sheitaani nga tebafaayo n'abongera sojjulu yaziine الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله naam bismillahi rahmani rahim tumutenda Allah nate amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna atuwaniridde Allah jalla jalaaluhu oyo Allah gwejogerako allama al insan ma lam yalam oyo Allah yayigiriza omuntu kye yali takola ki Allah tabaraka wataala yayigiriza omuntu kye yali tamanyi
nze tere okubuuza abantu naye nga ng'oggyeko okubeera nga tetwagala bwagazi kugondera Allah. Golooza Allah tabaaraka taala bwakola etteekateeka n'ozaalibwa abaganda abateeso ne bakulonda weewaka nayo n'okula ng'oli mu bateeso nzoga ndi muganda okategeera wekasita weekanga Allah wakutadde nti weewo bisimillah nalega kwewaniraawo ye Allah ye amanyi wagebagala wakuteeka wakolaki naye ate obuzibu ate ffe wetutuukawo twefula beetaddewo waliwo nomutanzania yematomu ndegesa bulungi wakati mu byonna Allah yatulinako buki obuyinza kyatulagire tuleke kubeera nga twefuula abagaana. Abange oyo Allah yatuyigiriza ebitwali tetumanyi bitwali tukolaki ku myaka gye twaliko ng'otambula mu bantu toyambadde gweoza totegeera oba gwe tomulina mwana ewaka oba tobeerangako naye ng'atambula ali bukunya gweoza batategeera. Allah n'akugjayo naga nti kati wootuuse wano togeza kutambula nga tokoze otya era bakulabira nti twasibye zipo oswala n'okuswala naye nga zipu gyotasibye kweza basosa bitegeere azza kuleeta Allah naye nga alina byakwagalamu kulowooza gyenvudde waffe ne gye tulaga tukole byakolaki byagala si byamaanyi nti bisobola okukulema ate buli omu Allah mubanja kyasobola kyakolaki kyasobola. Waliwo Allah gwabanja olubimbi lw'essaawa etya, waliwo omuntu Allah gwabanja olubimbi lw'essaawa 5, waliwo gwe babanja nga Allah yekimanyi nti alina amaanyi ga lunaku lulamba. Obategese bulungi, buli omu Allah amanyi enaje ye weekoma. Ebyembi kuva wano noddayo ewa Allah nga bye yali akubanja tewabikola otya. Twatuuse mu kusala embuzi n'ente, abamu nga bakutta obuveera nga tetusuubira abandi badde basala nabo nga bali kulayini naye nti kikyate nti kembere wano fere twaganye beerawo naye nyini kutegeera nti tolina kubeera kulayini eyo lwali bikubuuza nga wabyerabira dda anti omuganda agamba okalya dda wekanadde dda nga tosobola binyonyola nti kambizze kibi nnyo teri kisinga kuluma nga yebakubira tosobola nakuddamu bikebeerako bikwateko yaddoddemu birye. Even tutegere butegeezi Allah byatubanja naawe omutima gwomanyi ekyetaagisa okukola era omuntu bw'akola omulimu omulungi nga wadde asaanidde okukola era ate omutima gutebenkedde eswala eno ngimaze bategeka bulungi badde ekyebitaano kyange nga kakasa bulungi kyasobola okuwaani naye awaayo ekitali kituufu awaayo omutwalo nakakasa nti nange Allah mulimbye nandiwadde ekyekumi naye siziwadde eyo gwe nga bwe weegambye ogenda okusanga emiwunyo mu maaso. Abatemera Allah batugambye tumaliriza wali naye kati Allah yagamba abamu abantu balina endwadde ze baalwala oba tuziyitaani oba aniya oba pulesa oba covid oba HIV naye Allah yagamba nti fi kulubihim marad fazadahumullahu Allah yateeka bo bennyini beerwaza bokka nga bw'omugamba ebigambo bya Allah takola ki neewuunya nze teri kisinga kunsumbuwa ng'abakyala nolaba omukyala yenna yeereza alinga nnyanja ku mudaala kati ddala olusubira agenda okutwala kiki agenda okugenda kutwala nga takimanyi
in fact kyeyandigenza okutwala eri gyakutwala wakimulaze dde si wekiri gwe wena yakulabye kati kiki omutwalira ekirala kabina wakasibye n'akalaba okwagenda empisa alabyewo ne wootadde ebizigira alabyewo entubwe zonna wali mugaba wonna alabawo fesi yonna yenna agiraba amabeere bagatippye atwale alabe ki kambuuze golowooza omukyala mudaala era byatunda ebisuubulawa totunda bitali bisuubule salamu alaikum eyo enjogera yabajahiru oli omubuuza ayagala okwebuuliza ddala awantegeka bulungi nze kati seka nkole ntya sirina wakukola nze kati ndabanga okulya eriba wenfunira ssente okwo kubula kyenkugambye nti allah yagamba nti waliwo abantu nga ku mitima gyabwe kuliko endwadde twefenna n'agaana okuwulira fazadahum llahu allah n'amwongera kiki ekirwadde eyandibadde atereera n'omusanga nga bwayita ku muzikiti eri abanga nga bakubisiza amajinni ngaatunula eri amala kuyitawo nadda engulu ne bwalaba basiraamu banne atandika okubalaba nga balabe be lwaki ayina ekirwadde ku muki wallahi tusaba allah akitutaase nina aya gyentera okusoma wano negyentambulira allah yagamba mu Qur'an yino wano inna alladhina kafaru abawakanya amateeka gani ga allah sawaun alayhim akaseera kaabwe konna mu bulamu bwabwe bawangaliramu gye bawangalira gye tubasanga gye tubeera nabo aanzartahum bo munnange oba babuulidde nti allah qala taala qala rasulullah allah agambye nabbi akoze atya agambye munnange kola bwoti yambala bwoti siba bwoti togenda eyo wano genze mu nsalosalo za allah togenda wano sinza allah obwomu saddaka aanzartahum goba bakutero basawasi no banyonyola lefena am lam tunziruhum oba tebakoze eki oba babuulidde oba tebabuulidde la yuminun bwe tebalina budde bwakukkiriza allah kategedde waliwo abantu nga bo bawakanya amateeka gani ga allah nga ne bomuyita n'omunyonyola oba n'omusanga n'omunyonyola munnange kola bwoti kino kiri bwe kiti am lam tunziruhum oba tomugambye oba omugambye ye tagenda kukola ki era byamwagana genda lira ekidiinidiini kyo nga nti yegwe wegerera eddiini gwe wagitandikawo nonenya ansa gy'omuddamu nga nti wategesa bulungi tusaba allah atutaasa omutima egyo obategeka bulungi atuwa okwefaako kubanga akaseera akazibu ennyo ke twogeddeko allah katunnyonnyodde abantu baaliwoko ne bagenda nga bakiwagi naye ensi teyabakaabira era teriiyo abeera awo n'agamba nti falaawo yafa nti agenda kuyugumya ensi eno nti oweggulu ligenda kugaana nti la abada buli kimu kyasigala kikola kitya kitambula nga bwe kyali enjuba era yasigala eva mashariki ngegenda wa magharibi bizinesi ate nezeyongera weewuunye oli waavudde ate ajja omupya ateekawo akeedi nga bulijjo yabadde nga ateekawo mukene walengera obadde olengera mukene ate bateekawo akeedi ne weewuunya nti allah asobola okusikiza oli nga wamugaso n'okukola ki n'okusinga lwaki tufumitirize nnyo oluvannyuma lwaffe tufumitirize nnyo bye twakakola bigenda tugasa paka ddi tufumitirize nnyo ku bye tukoze tugenda bikozesa tukomebwa era bitugenda birekera bagenda bikozesa nga batujjukira oba nedda ekituufu muntu yeetaaga kwefaako yekka saba allah abitutegeeze atusonyiwe ng'abatonde
atusinganye maaso ge nga yatusiima, atwale nga tuli bakkiriza. Musa Allah atwale nga tuli bakkiriza, atwale mu ntwale ennungi ya rabbi ey'okugenda nga tuli basiraamu abagenda okuyingira ejjana. Tumusaba Allah tukingirize balabe baffe, tumusaba Allah tukingirize balabe baffe ab'omu kyama ne mu lwatu, atulise nga bw'aliisa ebinyonyi, atulise nga bw'aliisa ebinyonyi, atutaasa endwadde enkambwe, atutaasa ebiseera ebizibu. Abalwadde muffe Allah atuwonye, abakendeevu b'amaanyi Allah atuwa amaanyi, abakendeevu b'okubeera nga tukola ibaada Allah atuwa ibaada ez'amaanyi, naffe tubeera nga tuzeenyigiramu. Tumusaba Allah twaleke Makka, atulambuze ku nnyumba y'Ekaaba. Tumusaba Allah tuseeko mu bifo eby'ebbeeyi eby'obusiraamu Allah byetugamba okubeera nga tutuukamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.